أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين تمصالي لنيو اجتبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتيرا ngabo eri kola ya AL-MIMBAR media group tuze n'okwejjukanya eddiini yaffe Obusiraamu ng'olwaleero tuze n'omulamwa oguyitibwa al-dhihaaru kigambo kya Luwarabu ekitegeezaamu omusajja okwerayirira mukyala we nga amufaananyiriza maama we. Omuntu yayagalanga okwawukana ne mukyala we kyokka nga tayagala kukozesa kigambo kya kumutalaka, naye nga aba mutalase ate n'ayongererako ddala n'ekibi ddala ekirala, kubanga bw'otalako butalasi nti mukyala mutalase, ekyo kirala atula idda bwe batennaggwako osobola okumuddira. Wabula ono wa dhihaaru yoyo atalaka mukyala we nomala oyongerako n'ekigambo nti gw'olinganga omugongo gwa maama wange, anti kadhahari ummi, nkufaananiriza ne mugongo gwani gwa maama. Makulu nti sikyakuddira nga bw'olaba omuntu atayinza kugira ki kwebaka na maama we, nono naye agamba nti kati gwe nkufaananyirizanga mugongo gwa maama wange, sikyakuddira ddala. Allah tabaraka wa ta'ala ensonga eno yagwawo ku baatusookawo ku musajja yayitibwa Aus bin Samit. Aus bin Samit ono yalina mukyala we, ng'omukyala oyo bamuyita Khawala binti Tha'alaba. Omukyala oyo yeekubira enduulu ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mukyala wo baawo ono Aus ibn Samit amaze okubeera naye ebbanga, kakati bawangadde omukyala agende omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omubba wange Aus ibn Samit tuwangadde naye yanfuna ndi mbeerera, ndi muwala muto anzaddemu abaana, kati alabye enkuze ku ssaawa yakakati terikyali nayo asobola nakuntwala, wajjira nga agamba mbooza ali kunfaananyiriza nga maama wa mukulu nti ebyobufumbo ali kwawukana nange mu gundi ey'obufumbo ali kuntalaka, ate n'agamba nga terina kyansi yakumuddira. Kibayita al-dhihaaru, kwe kutalaka omukyala ng'oyongeddeko n'ekigambo n'okulaamiriza nti gw'olinga mugongo gwa nnyabo, olinganga nkukuzizza, olinganga maama wange anzaala. Allah tabaraka wa ta'ala kwe kussa etteeka nga sakuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu surati al-Mujadala ng'agamba nti etteeka eyo esookera ddala paka agamba nti qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, Allah awulidde bulungi ebigambo by'omukyalo oyo eyemulugunya ku bbaawe, watashtaki ila Allah, omukyala n'abanga awaaba ewa Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah awulidde bulungi nnyo okuwaaba kwabwe n'okwemulugunya kw'omukyalo oyo. Inna Allaha sami'un basir, Allah awulira nnyo era alaba nnyo. Amakulu nti yadde nga abadde tannabireeta, Allah abadde abiwulira bulungi ebigenda mu maaso. Allah kwe kwongera n'agamba nti alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim, ababeerayirira abakyala baabwe nga bagamba nti gw'olinga maama wange, kati nkuzizza olinga maama wange. Ma hunna ummahatihim, si ba maama baabwe. In ummahatuhum, maama wo yoyi kennyini, in ummahatuhum illa allai waladnahum, bamaama bammwe be baba bazaalira ddala. Wa innahum la yanquluna munkara min alqawli wa zuura, kigambo kibi nnyo abantu kye boogera ekyo era kigyeteke. Wa inna Allaha la afuwun ghafuur, mazima Allah musonyi era musaasizi eri oyo aneekuba mu kifuba n'amenyawo ebigambo ebyo. Naye sikumala gabimenyawo, kati aleeta eggundi abaleese ekintu ng'ekyo alamulwa atya? Walladhina yudhahiruna min nisaihim, Allah agamba nti n'ababeerayirira eri bakyala baabwe nga bagamba nti gwe kati ofutusenga maama, sikyakuddira. Thumma yauduna lima qaalu, bwe bamala ate ne babaddira n'ayagala okwekuba mu kifuba addire omukyalo oyo, fatahriru raqaba,
kyalina okukola alina okuta omuddu fatahriru raqaba alina okuta omuddu min qabli an yatamassa nga tonnaddira mukyalo oyo temunaba kugenda mu nsonga zammwe ez'obufumbo dhalikum tuadhuuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir ekyo nno kimulamirwa nakyo Allah kyabakubidde nakyo nti bwobanga werayirira mukyalawo n'omuyita nti ono mami olwo abafuuse haramu gyoli okubanga osula naye senga oba oyagala okukikola nga oyagala okumuddira okubimenyawo babimenyawo nakuta muddu faman lam yajid omuntu abanga tasobodde kuta muddu fasiyamu shaharaini mutatabiaini alina okusiiba emyezi ebiri nga gyamuddiringanwa min qabli an yatamassa nga temunnaba kugenda mu kikolwa ekyebufumbo eyo stepu eyokubiri yakusiiba myezi ebiri mutatabiaini nga gyamuddiringanwa bwosiiba nosiibako akawezi ennaku 5 mu 6 nomala olyamu olwa ebiba bifudde ate oba otandika emyezi emirala 2 paka olyoka okombe ku bubi bw'ekigambo kiwegera faman lam yastati bwabanga okusiiba nako takusobola ate n'okuta omuddu takusobola fa it'amu 60 miskina olwo nno aba alina okuliisa abankuseere abateyinza 6 olina okuliisa abankuseere 6 ebyo byonna byonna bikola nga temuneegatta na mukyalo oyo temunagenda mu kikolwa eky'obufumbo kale baganda bange ensonga ey'obufumbo nsonga nkulu nnyo maama wakitiibwa nnyo n'ebufumbo tuleme buzanyiramu okuyita mukyalawo nti gwolinga maama wange oyo abafuuse haramu gyoli tokkirizibwa kumuddira bw'oba yagala okumuddira olina okuta omuddu bw'oba tokisobola kusiiba myezi 2 nga gyamuddiringanwa naku 6 nga toliddeemu yadde n'olumu bw'olyamu ziri ziba zifudde nga ate otandika 6 bw'oba tokisobodde fa it'amu 60 miskina liisa abanaku abankuseere 6 buli omu emmere emukkuta obulungi kale mbakubiriza okudda eri obusiraamu bwaffe tubwagalire ddala era tuleme kubuzanyiramu omuntu bino byetuzisaamu omuzannyo abakyala netubafaananiza ne bamaama baffe kibi nnyo mu busiraamu Allah takyagalira ddala era bw'oba okikoze n'oyagala okumuddira ogwo gwe mutango kuta muddu kusiiba myezi 2 oba kuliisa abamasikini 6 mbakubiriza okwagala Al-MIMBAR Media Group mujiraikinga ennyo wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.